Olunaku lw'eggulo poliisi yakuno ng'eyita mu amyuka ssaabaduumizi bwa poliisi mu ggwanga Meeja General Geoffrey Tumusiime ng'asinziira mu kiwandiiko yanookoddeyo ensonga eziwerako lwaki basazeewo okuyimiriza omukulembeze w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala okutambula nga batalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okuggulawo yafeesi zaabwe. Sikwatisa amateeka mwami Kasigazi jamu yunifoomu yaffe ogende bakuwa omulimu ku NRM. Of course sobola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakumye eddembe wiiki esatu eziyise. Kati no tubasaba muleme kukozesebwa ate kwonona linnya limbadde mwekoledde. Ono yategeezezza nti bannakibiina bano babadde balemesa abantu okutambula mu makubo era nga baviiriddeko n'akabenje Hoima obutagoberera mateeka agafuga enkungaana ssaako n'ensonga endala. Nga bagezaako okwesiba ku accident eyabadde e Hoima naye eyo purely accident ey'oku luguudo. Era twagala okubagiza famire ya muganda waffe oyo eyagendeddemu eyo accident. Ku nsonga eno Munnamateeka George musisi agambye nti etteeka erirungamya okukuba enkungaana erya Public Order Management Act lyakolebwamu ennongoosereza era nga kirambika bulungi nti omuntu yenna okukuba olukungaana ategeeza butegeeza ku poliisi. Tembaddemu nnyo bantu balumizibwa, tembaddemu nnyo dduka kubanga bulijjo bagamba nti ate tulabyeko n'enkungaana ezisingako obunene ezitali za byabufuzi nga nozigwa bulungi. Juzi twalaba oluguudo lwa Jinja Road nga lusibiddwa olw'okuba abayimbi bakuba press conference ate nga poliisi gyetugamba tetwagala bataataganya ntambula. Nolwekyo nze ndowooza nti mulimu omutima omubi mu kuyimiriza enkungaana zino. Ekiragiro njagala okusa kyesigamiziddwa ku byabufuzi si nsonga za byakwerinda. Ku nsonga y'okuleeta obulippagano bw'ebidduka n'obubenje onaagamba nti ogwo mulimu gwa poliisi okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Wonna poliisi erina obuvunaanyizibwa okulaba ng'ekuuma munnayuganda byonna gyali ab'NUP n'ab'NRM. Tulabyeko enkungaana ne bwe ziba za bivvulu ez'ebivvulu eby'abayimbi waliwo n'otwalaba ekivvulu ekyafiiramu abantu. Naye tuyinza gamba nti okamufiiriddemu abantu waliwo ekivvulu kigenda kubeerawo ku Freedom City ekirala oba Abitex taddamu kutegeka. Nze ndowooza nti bwaba waliwo ensobi yonna eyakolebwa oba ng'obumenyi bw'amateeka buvunaanyizibwa bwa poliisi okukwata oyo yakikola naye ate nga tugyewo ddembe ly'abalala kuŋŋaana. How do you deny people leadership, compromise their leaders? The cases are very many. Discredit the leaders. When they have a credible leader like our president, call him a tribalist, call him sectarian, call him all sorts of things. The people can lose confidence in him. Bannabyabufuzi okuli Latif Sebagala, Shamim Malende n'abalala bagamba nti ekibiina eky'ebyobufuzi ekya NUP kyawandiisibwa mu ssemateeka wa Uganda era nga buli kye bakola kiri mu mateeka. Abantu baffe kubanga tewali violence yonna ekolebwa singa babeera batugese ne tooperating n'olwekyo kikyamu okubeera nti abakuumaddembe bagamba nti NUP tejja kuddamu kutalaga ggwanga awo be baba bamenya amateeka. Kibiina bw'otula mu Political Parties and Organizations Act ekisookera ddala bwe kifaayiringa ebiwandiiko byakyo kibitwala mu Electoral Commission kakiiko ka byakulonda. Ekyokubiri ssemateeka w'ekibiina ow'NUP gyali mulambike ate ali gazetted. Obukulembeze bw'NUP obukulembera President Kyagulanyi era bwe buliwo obutambula mu ggwanga lyonna nga buggulawo offices bukola meetings ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Ekyokusatu n'okumobilizinga bannansi okubatunza ideology oba endowooza ya National Unity Platform. Ekyo kikkirizibwa mu tteeka lye bayita Political Parties and Organizations Act, kikkirizibwa mu ssemateeka w'eggwanga ate right ya kibiina kya byabufuzi. Bano era baliko bye boogedde ku bubaka bwa Kyagulanyi bwe yayogera mu bitundu by'e Luweero nga bagamba nti byonna ebyo byakwekwasa. Mulete lisiti y'abakulembeze banno, mulete lisiti ey'amu maka gaffe ag'enjawulo mulaba ani asusula. N'olwekyo nsubira bulungi nnyo teri ayinza tusomesa kugatta bannayuganda kubanga n'ekibiina kyaffe bakiyita National Unity Platform. Kibiina ekigenda okugatta bannayuganda okuva mu mawanga ag'enjawulo, madini ag'enjawulo. N'olwekyo atugamba nti tusosola atulanga kubeera twogera ku busosoze obugenda mu maaso mu ggwanga. Kibiina kyange ng'omukulu Secretary General ava Western akulira ebyamateeka mukulu Katana ava mu Western amyuka President mu Zedriga mu Northern kati oŋŋamba otya nti omusajja asosola naye ng'otuuka mu office olulimi lwe lumu ennyindo y'emu akati kikulaga nti baagala tukubya ate muggo gwabwe. Bw'oba otunulira mu ggwanga lino tegwaliwo equity and equality. Bw'otunula mu ggwanga lino engeri gye bagabamu emirimu mulimu okusosola. Bw'otunulira mu ggwanga lino engeri gye bagabamu scholarships mulimu okusosola. Kakati bw'oyinza bw'oga nti Kyagulanyi yaleeta okusosola mu mawanga
nze ndaba waliwo abantu abalala abatandika dde okusosola mu mawanga era be basinze okukinyweza. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.